wenjogerera obunkenke bwo bweyongeredde ddala mu malwaliro ag'enjawulo oluvannyuma lwa taso okuggalawo. Bantu bangi balwadde, bantu bangi balivinga n'obulwadde, abakadde, abavubuka basobeddwa tebamanyi kye bazzaako oluvannyuma lwa taso okuggalawo. Taso yaggaddewo mu ggwanga Uganda oluvannyuma lwa Amerika okuyimiriza obuyambi bubadde wa Uganda. Amerika yayimiriza obuyambi bubadde ewa Uganda. Donald Trump yayisizza ekiragiro ne kiwaliriza taso okuggalawo. Taso eno abantu abalina akawuka ka siriimu gye babadde bagenda okuba nti bafuna eddagala lya siriimu ku bwereere. Nabagambye nti Uganda bweba yakufuna ddagala erina kgenda mu ggwanga erya China gyerina okufuna eddagala eryo, naye akakebe k'eddagala limu okajja China ka bbeeyi kali $7,000. Sikiwa nti oba bannansi bajja kusobola okuba nti ate bagula eddagala lino, wabula Abanayuganda abali concerned bavuddeyo ku nsonga eno ne bagamba nti taso ezze tukwatidde ebbanga ne bakadde baffe, bannyinaffe, babba baffe, bakazi baffe. Taso yagaddewo lwa Museveni. Donald Trump yavuddeyo n'agamba nti sigenda kuddamu kwa Uganda buyambi kubanga omukulembeze wa Uganda awamba abantu. Sigenda kuddamu kwa Uganda buyambi kuba obuli bw'enguzi mu Uganda bungi. Kakati okuggalawo kwa taso kuviira ddala ku bukulembeze bwe tulina, ekyo njagala mmenga mukimanyi. Ngenda kutuusaako vidiyo eno owulire bannayuganda abasinga obungi obulumi bwe balina olwa taso okuggalawo. Vidiyo eno gimpere like, information esobola okuba nti ate etambula etuukira ddala ku oyo gw'olina okutuuka kuba information egasa, tegasa gwe weka, egasa na buli omu. Kansooke nkwe vidiyo eno n'oluvannyuma tukomewo twongere okutematema ensonga zino. Pulezidenti wa Amerika gwe bayita Donald Trump yayimiriza ssente zonna ez'eddagala eriweza ku kawuka ka Mukenenya, naye nga ensonga kwasinziira okuyimiriza ssente ezo byabufuzi. Lwaki nkibagamba? Njagala muggyemu ekyokuyiga nga tuli mu kugenda mu maaso n'okutandika mulaba ebipande bitandise okulinnyayo, enkalala bazizza bujja, mutandike okwekenneenya nga mugenda okulonda, mulonde nga muli bansonga. Yawadde ensonga bbiri enkulu wadde waddewo n'ensonga endala. Ensonga esooka yagambye nti ensonga esooka lwaki nnyimiriza ssente zigenda mu nsi za Afrika ne Uganda lwa nsonga nti abantu b'ensi eyo tebafaayo, bamala galonda ne balonda abakulembeze ababbi ba ssente ezandibayambi. N'agamba nti ensonga lwaki nnyimiriza ssente zigenda Uganda, mu Uganda y'emu ku nsi mu Afrika ezisinga okubaamu obukulembeze obutyowoola eddembe ly'abantu, babawamba buwambi na droni. N'agamba bannayuganda bwe balitegeera balilonda abakulembeze abalumirwa abalisobola okubayimirizamu mu mbeera y'ebyobulamu. Olwogeddeko n'omusawo mukwano gwange n'agamba nti omuntu ng'alwadde yafunye akawuka akaleeta Mukenenya asookerwako amira empeke emwemu buli lunaku. Ennaku 9 ze baatuwadde ng'Amerika ng'ayimiriza eddagala eryo kitegeeza omuntu yeetaaga empeke 9. N'agamba omukebe gw'empeke 9 gugula $7,500. Twagenza okukalikyuleetingamu ng'omuntu ono yeetaaga okuba n'ennusu 8 buli lunaku ezigula empeke gy'anaamira. Ekyokubiri, mu maka agasinga nga mufunye ekizibu ng'ekyo temutera kubaamu mulwadde omu. Ayinza okuba taata ne maama, ayinza okuba maama n'omwana. Tewali abavumirira kubanga ensonga obulwadde buyita buli omu abumanyi. Tewali gwe bavumirira. Naye kyekiddako ate abasawo bano badokita Kagabo batugamba nti olunaku lumu n'osikipinga nga tomiza eddagala ng'obadde otandise oddimira oyinza obutaddangulu. Ogenda okuddamu okulimira akawuka tekakyasobola kukola ki? Kulowera. Ate dokita n'aŋŋamba nti waliwo abalwadde nga ye ali ku layini 2 layini 3 nga takyasobola kumira mpeke emu, amira mwesoba mwemu. Twagenza okubalirira omuntu oyo ng'oyeetaaga $2,000. Kitegeeza nti oba n'abalwadde 3 ewaka gye $6,000 buli lunaku. Bametako mu abasobola okusasula $6,000. Naye nga atuleetera ekizibu
gwammwe bwe mulina oluvannyuma lw'omwaka gumu okuva kati mulonde Kyagulanyi ku bwa pulezidenti. Akasembayo nze nvuddeyo, mumanyi ndi mutabani wammwe, nasomera wano Buyoga, nasomera Seke Secondary, nasomera St. Bernard College Kiswera. Nze wano Buyoga ndi mwana wa wano wanze Kabiru mukoddomi wange. Njagala kubagamba temulinayo mukulembeze amanyi constituency eno nga nze Kizaaki mbwenkola ki bwengimanyi. Njagala kumaliriza nga mbagamba abasinga okuba abangi bendabye abazimbye posta mwabalonda 2011 ne mubalonda 2016 2021 ne mubagoba kubanga tebakola ki tebaweereza bulungi kati olwaleero maleke tebakoze ki ye Uganda wamekagabo sijja mwogerako bingi kubanga ye sitting member of parliament yaliwo era mumumanyi byasobola ne byatakola ki kati okusalawo kwammwe gye kuli nekiza Hakimu Sawula mulonde Kyagulanyi wa pulezidenti. Mwebale nnyo, Mukama Katonda abeere nammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo obunayibukiza Hakimu Sawula munnanjo Kakyuka asaba. So nga wenna olina okukimanya nti Donald Trump okugaana okuwa Uganda obuyambi asinziira ku bukulembeze obuli mu Uganda, obukulembeze obweffugabbi, obukulembeze okwegamba mulimu okuwamba abantu, mulimu okulya enguzi, kwegamba bino bye yasinziddeko okuba nti ate amma Uganda obuyambi. Era kyekitubonyaabonya, kyekigenda okutubonyaabonya, kyekigenda okubonyaabonya bataata baffe, bamaama baffe, basenga baffe, babba baffe ne bakazi baffe n'abaana baffe oluvannyuma lwa ttasa okuggalawo. Ekintu kino nno kigenda kukoseza ddala eggwanga gavumenti bweba tevuddeeyo n'erambika engeri gy'egenda okuba nti ate ekolamu ensonga zino. Abantu bajja tandika okufiirwa obulamu mu by'okusaaga. So gavumenti erina okuvaayo n'ebaako epulaani gy'eteekawo engeri gy'egenda okukwasaganyamu ensonga eno. Kubanga bannayuganda tebasobola ddagala liri lya bbeeyi. Akakebe kali akava China ka $7,000. Sisuubira nti buli omu asobola okwafoodinga akakebe kano. So ensonga eyo erina okutunulamu bulungi nnyo eri gavumenti. Naye ng'embeera yo bwetyo bweri, katusabire eggwanga lyaffe Uganda, Mukama Katonda ayongere okuba nti ate atukwasaganyizaako buli kimu kitambule bulungi, ne otherwise si birungi.